omusajja yambulira enjiri Musumbakazi nakugamba twamugoba nga twagala tumukwate tumukube tumutte n'okumutta naye omwoyo omutukuvu n'amuyamba gwe twali tetumanyi nti bamuyita mwoyo omutukuvu naye katubitegeera kati nti Katonda yali naye okumutaasa ffe omukuba kubanga atubuulira enjiri naye nga yatugamba nti teri muntu agenda mu ggulu nga talina passport n'atugamba nti nga bwolaba omuntu watagenda mu Amerika ne mu ggulu bw'atyo tasobola agenda nga talina passport n'agamba nti passport ye Kristo. Awo dayimoni ezatulimu ne zikyankalanya kubanga ayogedde ku linnya lya Yesu ne tumugoba omusajja katono naye yatulema okukwata Katonda yataasa omusajja sisuubira nti singa yatugwako kuba ffe twasula nga awali soplate tewaliwo soplate n'aga amayumba agali awo n'agamukwano tegaaliwo kati fe abaali balandoodi baawo nga tuli awo nze nina enviiri z'abalasita nakyama ze nambobinga ndineko tetunaaba nga tuli mu bulamu bwaffe bayidawe nga tuli okubba kukola biki sapato gitwala akaso tukatwala foko tugitwala sefuliya tugitwala n'akaveera kali mu pupu nga nako tukatwala n'ensawo zalingamu obulambo obuto nga bwogera buti n'akalambo kwansawo ogenda ogera nga akalambo tukatutte so obulamu bwali buzibu nnyo bwe bulamu bwe twalina naye ffe tussa ekitiibwa mu njiri ebuulirwa kubanga okuyita mu njiri yenze gwolaba ku TV okuyita mu njiri ebuulirwa abasajja boolaba ku street boolaba amalwaliro n'olowooza nti balina kibakola tibalina kibagasa waliwo omuntu aga nti ababulizi b'enjiri tibalina mulimu gya kukola bagirina kati ffe balina obujuzi obulaga nti ababulizi b'enjiri abali ku street abali mu malwaliro abali everywhere egyo balina omulimu gwe bakola kubanga through njiri eyabuulirwa nze yenfudde okuba kyendi olwaliro era nebaza Katonda olw'enjiri ebuulirwa n'ababulizi b'enjiri tuba empowering nga tubazzaamu amaanyi mu ngero gye buulira buli woofuna chance okubaako ekigambo ky'ofulumya eri abakwetoolodde kyefulumye kubanga mu bo wali wajja okukyuka afune obulamu obulyawo nze bwe nafuna mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama waffe omuli yeebazibwe. Njagala okwebata Katonda olw'ekisa kino Mukama kyatuwadde nkyene y'olwaleero okuwulira ebigambo eby'essuubi ng'ebyo. Oyinza okubeera eyo ng'olowooza nti omwana wo oba gwe wennyini nti wayita ku kisa tonnayita ku kisa kya Katonda bw'ogulawo omutima gwo Kristo Yesu ayingira nakufuula ekitonde ekijja. Katonda eyakyusa obulamu bwange, Katonda eyakyusa obulamu bw'abasajja n'abakazi, eyakyusa obulamu bwa Paul yali nti alina ekifuba akikulagamu bulazi gwe wennyini n'odduka nga tayogedde kigambo. Kyolwaleero atudde ng'abuulira Kristo Yesu omulamu akyusizza bangi ayambye abantu bangi okutegeera nti Kristo Yesu bw'ogula omutima gwo n'omwaniriza kubanga agamba ku Bikkulirwa 3:2 nti laba ndi ku luggi lw'omutima gwo nkonkona eddoboozi yange n'ogulawo n'ayingira. Lowooza the creator of universe omutonzi w'eggulu n'ensi nti obediently alindirira gwe omugulirewo kubanga okulokoka kisa kya Katonda, kwagala kwa Katonda. Twali bafu, twali tetutegeera, twali bakuzikirira naye kisa kino bwe kyajja nga bwagamba mu Efeso 2:7 nti twalokoka lwa kisa. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.